Community Liaison Officer Wakiso. Naye Sharifu tunawatuyite Wakiso. Madam Chiza. Ate munatuyite Wakiso. ASP Birungi Priska nkulira ofisi ya makana abane Nansana Police. So, regional zero aliwa. Omukyalo oyo kobe wa kiragala, kobe wa kyenvu, owaki myufu, ffe kye tuliko oba omulama gwe tuliko tetwagala butabanguko bwonna. Sobola kuva wano nga sitwogeddeeko. Kampeyini ziri mu kutambula bulungi. Sinawulira nti abahonalebo gundi balwanye, abakansala gundi balwanye, tetunabiwulira. Bayinza okuyomba obutakanya bifeebyo bye batuulamu nga mu mabaala obawa, naye kampeyini okutwaliza awamu zitambudde bulungi. Era tubasuubiza ezo ennaku ezinaaba nga zisemberera olunaku olwo lwennyini lw'okulonda nga 15 okutwaliza wamu omukulembeze w'eggwanga ne ba honorable MPs. Security weeri, obukuumi bujja kuba nga weebuli kwolwo olunaku lwennyini n'ennaku ezinaddako mpaka ng'omukulembeze anaaba alondeddwa ng'amaze okukola ki? Okulayira. Nze ndiwo byokwerinda, siruwa bya bufuzi. Naye manya mukulembeze ki gw'ogenda okulonda. Manya ki mukulembeze gw'ogenda okulonda. Sikumalaga goberera. Nedda. Edda bwetwali nga tukyali bato nga tuzanya omupiira nga ku break oba lunch break. Twazanyanga omupiira nga toyina ludda lwomanya nti nze side ndina okuza side eno oba side eno. Nga just wetolola bwetolozi mu kisaawo. Kubanga oyagala okola akavuyo ono omusambe agwe wansi. Odeero n'ono omusambe agwe wansi. Ng'ebyo bye tuzanya. Kati bye mwagala oba bye tulimu? Ngosimanyi ndi ku kamera. Naye wa kamera yali nsonyeemu katono. Madam wali nsonyeemu katono. 5,144 abafiira ku nguudo. Bwe ndaba report yaffe eya media gye director traffic gye yafulumya enamba estimating nti guno omwaka eyinza okuyitako. Mikwano gyaffe ab'Nansana njagala kubawulira nti no mu myezi eja October, November ne December eno gye tulimu, emyezi egyo gye gisinga okubeeramu obubenje bungi. Mukyukira ennaku eziyiseeko ekiryandongo twalaba akabenje akatta abantu 46 mulundi gumu. Wano mu Nansana afande RDC abantu abakyasinze okufiirawo eba pedestrian abatambuza ebigere ng'osala oluguudo boda boda n'ekukoona
oba emotoka nekukona. Era natandikako coordinating ne Ministry of Works. Oraba kuva ku Northern Bypass okugenda ddala mpaka Wakiso, ndoza zebra crossing gyosooka okufuna yemu eri around Wakiso ng'otana wakuyingira Wakiso town. Naye wano stretch yaffe wano tetunaba kufuna zebra crossings, era tujja kwetaaga zebra crossing especially ku butale abaana b'amasomero we basalira. Wano tulina church obwokirira walinga wa Bugemba, zebra crossings awo zijja kwetaaga. Lwaki ngamba zijja kwetaaga? Tuganza kulaba the most vulnerable oba abantu abakyasinze okufa, nkugambye ab'ebigere n'abapodapoda. Bannayuganda, omwaka oguwedde twafiirwa abantu 1,666 ab'ebigere. 1,666 pedestrians died. Bodaboda mukwano gyange twafiirwa ababodaboda 720 ku nguudo. Omusajja kyagambye nti nenamba eri mu kufiira ku luguudo eyagala kusinga ki abasiriimu, esinga ki abasiriimu. Still sure about that statistics. Naye lwaki mbawadde ekifaananyi kino? Tutegeere nti n'oluguudo si lwa muzannyo. Baganda bange nkimanya abamu essaawa zino records ziraga nti no Abannayuganda tuspendinga nnyo mu mwezi guno. Tukola nnyo emyezi 11 Kamome ne tumutereka, naye omwezi ogusembayo sente zonna ne zigwayo mu January n'owulira buli omu yena ng'akaaba emiranga. Naye nga lijja tuspendinga. Uganda is a happy country. Abantu omwenge. Era juzi nalaba omukulembeze ng'agamba yatuuka embalala eri ewaffe n'alaba ng'efactory kinene ekya bbiya, naye ng'abantu bagamba kirabika tagwayo. Kati kiki mbagamba? Drink, drive. Kawunyemu mweno bino ebiseera gwavuga ekidduka oba ovuga pikipiki oba ovuga motoka, era ekiddo kyaffe simanyi osaaliwa, omanyi wenteranya okubiteeka naye tuyinza okutuusaamu. Sijja kubagamba wa mukama waffe ono yampadde dda green light. Abavuga nga onywedde omwenge, baganda bange nja kubakwata. Bodaboda mbadde mbasaba yambala crash helmet. Accident eyinza okujja nga tosobola kugitaasa, naye bwebezze n'otaasa ng'oyambadde helmet tugenda kufa. Saagala nkomewo omwaka ogujja ngamba wa statistics zino, oba gwatudde wano oba ali mukundaba naawe n'obeera part of the 1,720 abali mukufiira kuki ku nguudo. Nsalawo okwogera, nja kwogera eya road safety. Togirekera omuntu wekofiira eno oba mupoliisi yeka. Oluguudo okulwanisa obubenje, okumakinga sure that tukendeeza ku namba abantu 15,144 abafa mu ggwanga, of which the majority bava ku myaka 18 kutuuka ku myaka 35 be bakyasinze okufa. Ogwo omulimo si gwange nzekka. Reverend atudde wano otekedde enamba eyo, oba ogenze mu kyaki nyabula abantu babulire nti n'oluguudo it's not a playing ground. Bw'obanga oli mashekh wano, shekh nkulabyeyo ng'oyingidde mu muzikiti, abantu bagambe chairman LC1 bw'obanga ogenze mu meetings zo babulire nti no bananga Abannayuganda bagwera ku luguudo abantu 15,000 be bafa buli mwaka. Tulwane wamu obubenje buno tubukendeeze. Mwebale nnyo. Ow'abaana, ow'enguudo, owa community,
buli omu alina obubaka naye kakati nze obubaka bwange mu sizoni eno MC yakyogeddeko obutabanguko ng'oggyeko ebirala butufuukidde kizibu. So message mu this festive season sente zonna z'okuŋŋaanyiza si kibi kuspendinga na munno ewaka. Si kibi musuula mu kagomasi ate akagomasi nako katuleetera obuzibu ku nkomerero ate bagambe nti teyakuze Christmas. Ate bitwagambye abantu era nobanga omukyala nga gw'olina akasente nawe musuule y'akasuuti. Tutambulira awo bireme tuleetera ki butabanguko. Omanyi kati gavumenti ya creatinze conducive environment nti buli omu akole naye mu kukola okwo n'amagoba tugalabe. Januari weba etuuse ng'omwami akasente tekalina tekikola bubi mukyala kusimulula kaki kasente kuteekayo fiizi nti tutandikira awo omwami ajja kwongererangako. Uliriza oyo mbu fire buli lw'onoogamba nti fire obufumbo mme. So tukwatire wamu message eri nti in this festive season tukule tugiyitemu nga ffenna tuli bumu tureducingeko emisango gye muleeta mu department ya child and family. Njagala okubeebaza mwena abazze mwebale in Kempi North and your fourth crime in the whole country. Police cannot work alone. Police must work with you, must work with everyone to ensure that crime is fought. And I want to assure you that as police in Kempi North, we shall keep working with all of you to ensure that we have a crime-free festive season. All of us must work together and ensure that this season will pass through it very well. You know, we're also in election period. Let us keep the peace. Let us not fight each other. Let us have peaceful elections. We shall live in Uganda even after January 17th. So let us maintain peace. The Truana, let us not fight. Let us not involve ourselves in protests in what? Because we are there and we shall be even there after elections. Let us maintain that peace. Without Western of Police, Twishime Gerard. Nganza amyuko mudumizi wa Kampala n'emirirano. Basebo ne banyabo wano munansa na siri mupya. Nze ndi mutabani wammwe ate nga ne munansa na mwensula. So fesi yange yandiba mpya ku batono kumwe naye nze ndi muntu wammwe. Emabega kwawo twalina community policing nga tugezaako okusensitizinga oba okusomesa obumenyi ku nsonga ezikwatagana n'obumenyi bw'amateeka mu byalo byaffe. Twasinkana abakulembeze ba chairpersons ne tubuulira enjiri sigenda giddamu. Olunaku lwa leero waliwo kyetuliko bana yaffe eriwa. Hello, where are those people, those men? You bring our banner. Come and hold it. Crime-free festive walk. Twasose ne activity y'okuyonja akatale n'ebitundu ebiriraanye. Chairman atwegaseeko ow'akatale owasigaddeyo ng'asolooza empooza. Kaakati kye twakoze omuzungu kyasobola okuyita social corporate responsibility. Nze nabagambye seetisa emmere
oba nti waliwo akasawo kendina ye mami aliwa treasurer wa asigadde ye mabega. So kyetuliko bagamba nti creating a crime free society through engaging the community in fighting crime collectively, okukwataganira wamu n'abatuuze okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Security etandikira ku ggwe omuntu. Kati ffe police wadde tulina obuvunaanyizibwa mu ssemateeka akawaayiro ki article 212. How do you translate that? Nalongo jangu wano teeka okunyonyeza n'okuba nga tukola n'emirimu emirala nga beberambu oluganda luganya nga bwe girambikiddwa. So nolwekyo ffe poliisi oba kanjogere bwe nti mu lufuutifuuti twongerezaako, naye ate bwe tuba nga tukola emirimu gino ffe ekyaffe tetusosola. Tulina okulaba nti tuli buli omu ng'omunnansi alina okulaba nti akuumirwa mu ddembe lye. Tewaaba embeera nga esobola okuleeta akajagalalo oba okutiisibwatiisibwa oba nga tuli awo tetumanyi kyekiddako. Nedda basebo ne bannyabo. Waliwo gwe ntera okugamba nti nze nekusande mbeera mu ofiisi nansekerera nangamba gwe ate emirimu gy'eggwanga ng'ogyagadde nnyo. Naye mugamba ssebo nti mu ofiisi gye nnimira, kati bw'obanga wenyina ennimiro eyo genda olime, naye nze ku ofiisi wenkola ki gye nnimira. Wali olabyeko nga police station bagigaddewo bataddeko enkufulu, bagambye tunyuse tujja kukomawo enkya. Awanike omukono. Kati teebereza nga police station zigaddwa kiringa okulugalawo eddwaliro. Waliwo atasobola okulwala oba okubaako nemune nga tasobola kulwala. So emirimu gyaffe gyakulaba nti obuweereza bwe tuwa buli omu alina engeri gyagifunaamu mu ngeri y'enjawulo. Inspector General of Police tujja kubeerawo n'abakulembeze abalala, era kyetukola nga bwe tutambudde tujja kuba nga tulongoosa ekibuga nga mu katale eyo windo, tulongooseeyo mu taxi park, mu bus park. Begamba nga tugezaako okulaba nti tunyweza enkola engana y'omuntu wa bulijjo ne poliisi. Kyeyava wano n'agamba nti edda bagambanga nti poliisi tugisemberera, naye kati ogamba nti poliisi tugisemberera. Ffe tuli batabani bamu, ffe bali mu poliisi, tuva mu famire zamu, ffe bali mu poliisi. Kati munasemberera ani? Ensolo eziri mu nsiko. Era yena tayagala kwesembereza poliisi, manya nti omumenyi w'amateeka. Naye walimu n'abalala abamenyi b'amateeka okwerimbika oba okwekeekakeeka omu ng'ayagala nnyo okwesembereza poliisi. So n'olwekyo bannyabo ne bassebo, kino tulaga nti obuvunaanyizibwa tukyabuyina. Kiraga nti twagala buli muntu yeegalire mu ggwanga lye. Akaseera kano ke tulimu tuyingira festive season, abantu bajja kuba nga
balina emikolo mingi. Abamu bajja genda mu byalo baleke amayumba nga bagaddewo nga tekuli bukuumi, eyo ejja kuba nga nsobi. Abantu bajja kuba nga beeyagalira abo bakyakalira mu bifo ebisanyukirwamu. Owa traffic ava wano ayogedde ku kiri ekikwatagana n'obubenje. Obubenje butuse butumazeewo, tusobola okuziiza ki obubenje obwo? Kati bwe tuva mu nnaku nkulu tujja kuba nga tusemberedde ennaku ez'okulonda. Okakasa nti twongeramu ku bukuumi, tugenda kwongeramu ebikwekweto, tugenda kwongeramu patrols. Naye nga tukola patrol nawe tuyambeko omuntu wa bulijjo nga kyeŋŋambye nti kakasa nga onyweza oluggi lwo, kakasa nti ovaawo buvi oleka amaka mugende mu kyalo buli omu eto mumala kweteeka olusi ku mitimbagano. Tokikola nti tugenze mu kyalo lya Ntonde n'olaga abalala n'oteeka ku mukutu gw'ekyalo. Ali ku mukutu gw'ekyalo buli omu tosobola mwesiga. Sigenda kwogera bingi, enkola yandibadde nti tuli wali ekinyolo osaawo ki osaawo kuufulu nti wanajja n'obuuma bwo bwe bagezesa anaagira bw'ati nga tasobola kukisikayo kinyolo. Awo ogenda awulira then olina enkolagana gy'oteesewo n'emuliraanwawo, olina enkolagana ne poliisi, ogenda kufuna obudde obukunga abantu bajje bakuyambe. So nandisabye nti mu kiseera kino nga yeŋŋambye nti amenyi b'amateeka baagala nnyo okwegiriisa, twongeremu ku bukuumi. I thank teams, vigilante teams. Buli kyalo kiriko obukiiko bw'ebyokwerinda obutaaka wansi w'abantu 33 ng'era bukulembera bakyamaani nga bwalondebwa ne babekennyenya. Bachairperson tubeebaza olw'enkola eyo etuyambye ennyo okakasa ntunyweza ebyokwerinda. I find going to the theme of today. Omulama gwa leero guli nti a crime free festive season. Nti twagala ebiseera bino ebyokujaguza nga tumalako omwaka n'okujaguza abenzikiriza nga bajaguza okumazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristu gabeere tugiyitemu nga tetulina bumenyi bw'amateeka. Gwe mulama gw'olunaku lwa leero bannange. Omulamu ogwo tujasobola ogutuukako nga enkolagana gye tubadde nayo ebeerawo era nga yeeyongera mu maaso. Mu biseera bino eby'ennaku enkulu amenyi b'amateeka bakyala kimpadde, simanyi lwaki bagamba bakyala tebagamba baami, baagala nnyo okwenyigira bumenyi bw'amateeka. Naye singa nze naawe tukwatagana, tujakakasa nti abo abalowooza mu ngeri eyo tubajjamu babeera waawo tebakyuse. Emisango ezimu gye tugenda okufuna mu nnaku zino muze musevinga, waliwo balina groups ez'okusevinga. Kati mu biseera bino byagala okumenya akabokisi okole ki okozese esente zo oba zikuyambeko. Kati n'ababbi nabo bakoze eki bali bulindaala bakimanyi. So nandisabye nti nga tonaba kubuulira muntu oba muntu yenna nga woyina akabokisi, tegera nti waliwo abakoze eki abakulinze abalinze okutwala ekyobwereere. Mwegendereze. Banks wuyo centenary yino eri wano zaleetebwa otuyamba. Mu nyumba yo sente ziyinza obutabera seefu, oba oyinza okubeera nga oleese ebikemo mu nyumba yo. Tukozese banka. Obeera ogenda mu kujaguza toleka maka nga tewali muntu.
mwena ne mugenda mu kyalo ababbi baginabeera nabo bakola kibali ku patrol nandisabye nti omukufa at least asigalewo waka oba obeera tosobodde temyako neibawo ogamba asiriiwo neiba nsaba okole ki wakati wa polisi n'omuntu wa bulijjo era twebaza nnyo gavumenti okubanga enyikiridde okukola okugatta amagye ne polisi mu Nansana tubadde tulina obuzibu abantu balwala bisaaniko bingi twekubira enduulu tewali atuyamba naye olwaleero tuli babbeeyi nnyo okubanga okubeera nga poliisi evuddeyo yonna mugambirira n'amagye ne bajja tulongoosa akatale k'e Nansana. Nansana tubadde tulina ebitusoomooza. Nansana abantu balwala, tulina endwadde za malaria, tulina endwadde za covid, tulina endwadde za naye ziva mu bintu ebyo bye batunda bimulabe. Senga biremerawo enswera ne zigenda ku bintu ebyo ate ntubirya abantu baffe bafa. Naye poliisi etukoledde kya bbeeyi nnyo wamu ne gavumenti okuba nti batuwadde bazze ne batuwa ekyokulabirako. Bakuŋŋaanyiza kasasiro yenna era mbala tujja kumala wiiki nga 2 ng'ebisaaniko tebiyoolwa kuba poliisi byonna ebitudde n'amagye byonna babikuŋŋaanyiza ne babiteeka ku mmotoka ne babitwala. Naye nsaba bannayuganda bonna mu kaseera kano ke tulimu kannaku nkulu babeere beebeereremu baleme kulowooza nti gavumenti ejja mukuumira n'ekeewuwe. Abantu mwekuume ate muwulize n'amateeka ga gavumenti geegamba. Omukulembeze w'amagye yagambye mwe mwenna buli omala okulonda akalulu ennaku z'omwezi 15 January ng'omala okulonda akaludde eka senga banakukwatira mu kifo ekitali kituufu bajja kusiba obukuvunaana. Mukole ebiragiro nga babitwala oba nga babigamba. Singa gavumenti nekwata nekunyweza okuta kijja kutwala tayimu kubanga tewali akuulawo kuba tewali gavumenti yennyini ekwekwatidde. Naye nkubiriza era nsaba gavumenti etuyambeko ku katale kano ak'e Nansana etuzimbirewo ebizimbe eby'omulembe kuba abantu baffe abatasoma naddala abatasoma bali bangi nnyo. Egyo emirimu pulezidenti yabawa wakati yabawa ssente za PDM balina zikozesa mu katale omwo. Ssente ya PDM bagikuwa ng'olina omulimu gw'ogwa katale oba ogenda kuwangula naye bazikuwa nti olina kyokola nyinza n'okuba nti ozikwatako kubanga ojja zizirayo zisasule mu nnaku z'omwezi mu myaka 3 myaka 2 ng'ozikozesa omwaka gumuzirewo. Kubiriza bannayuganda bonna mbawa omukisa guno oba n'okubeebaza. Krismas etuuse mwegendereze nnyo mulabe nga muyita mu Krismas Mukama abatuuse ku lunaku olw'okulwa. Erinnya Mugabi Samuel Bukenya yeesimbyewo ku division mayor wa Nansana. Tumusanyufu leero nti tuli mu kitundu kyange kyennyini kyensulamu era kyenzaalibwamu nga twegasse wamu ne poliisi okukola bulungi bwansi. Ekitundu bwe bajja okukola bulungi bwansi kiba kitegeeza kirina ebizibu by'obuyonjo mu kasasiro. Ebibuga bino ebikuze ebizibu mu bibuga kasasiro. Naye njagala okwebaza Uganda Police ne UPDF nti batwegattidde wamu n'ebitongole ebyenjawulo ne tujja tulongoose. Kano akabonero kakulaga nti omulimu guno gwetaagibwa okuba nga gukolebwa mu Nansana. Buli bwe tujja ne tulongoosa kitegeeza waliwo obwetaavu bwa kujjamu abantu kasasiro. Era njagala okutereeza Nansana nga kasasiro takyasasulibwa ssente nnyingi zisasulibwa abantu kyova olaba mungi. Kasasiro twetaaga tumuteeke ku ssente entono eziri affordable buli muntu abe nga asobola osasula kasasiro kumujja mu bantu. Kasasiro ono ssente z'ebizimbe ze zirina okujja kasasiro mu Nansana. Nansana esasula omusolo bagirankinze nga nnamba emu mu Uganda mu kusasula omusolo. Kitegeeza twandibadde tetukyalina kasasiro mu Nansana. Kitegeeza nti tulina okukyusa obukulembeze obwa Nansana division tulabike nti Nansana eddayo mu ntikko kwe yali okulaba nti Nansana eyonjebwa ku